kali mzee magara waona ebida sirimu ngali mukambwe waona wacho obulwadde omu muganda wange sirimu nerwero yali sirimu sirimu yattabuliye yagula eggaali yalimu nate yagula Avon 8 ani ati waliwo eggaali nga bayita Avon 8 nga waliwo eggaali bayita limu nga waliwo eggaali bayita Hero Kiba ne Hero Kakofu buli yazigula mweje emyaka yafa yafuna sirimu salon abantu bafa sirimu ewaffe na buli yagula emmotoka UXB ne UXM XB yanti zifuluma 8 8 no XM ne buli yajugula yafa buli yagula emmotoka UXM UXB UPB aya UPB UBE yompya UBE ndoza ya nyachena mu meka chena mu 7 UBE kubanga kalambe ja 98 UAA stroke A chena mu 8 UAS 00 mu stroke A UAA 00 stroke A chena mu 8 mwezi gwa 5 betandika namba plate kakati salon musirimu yaruma buli yayine mmotoka bambi akati ngate abantu balowooza nti bano babalozerwako babagagga nga baagala bakazi baabwe no yafudde eddogo mukakitawe yamuloga ntegedde lwatantama balwala okyogedde bulungi kati ate n'abavuka abasooka okufa sirimu be baabagagga walanga basuubula mukene Tanzania nga bekwasa timu bayagala bakaba Tanzania ne babaloga kumbe sirimu baminga sirimu no muntu yasoko fa sirimu yali eyo lakayi era ya bayineze muluka sane zowulira bazikwaniranga munyo nange sane yayagala abakazi sane yatta abantu erida bakabini oba sane yali motoka ya buyonjo ne Nissan Caravan kati Nissan Caravan yajira mu kigati nga kulanga omugati airofu nabazikolamu naye abavubuka waffe bonna bambi abagula eggaali banalima nyanya nalima tezali watermelon balimanga ennyanya pineapples size nanasi za ezo mpya abagagga wadde wano 98 96 basengendo ne bali balimanga mboga nalima etula nalima biringanya nasuubula ne vakedo abo bafa sirimu bonna. Are you in need of reliable services in general construction, architectural design, land and quantity surveying, chain link installation and property management? Look no further. Smeaton Construction and Property Management Limited is here to serve you. We design, build and manage properties. For more information, visit our website at www.smeatonconstructions.com or call 0787 943 539 WhatsApp us 0758-821-603 or visit our offices in Nabingo along Masaka Road. Smeaton Construction and Property Management Limited. We rule. Ladies and gentlemen, ndine Frank Ntambe Balukeza eranga yetuze kubalaga products a package y'abasajja. Eno men's package. Ono Shalom Oil yayongera ku size. Abasajja abenyuma mu size nakendeera nakula size yakendera romano kwema maza. Ono Shalom Oil akulagira dda kyogenda okubeera nti ekintu. Ono 5 rounds and above. Nga wembanga maze era mpira unje soka siddamu soko none kubere soko nkwateko soko kazanyise ono yakola. Oyunga buyunzo nokolo mwetoloro kola ya kiproitichi ocho katone Shalom Power strictly nga na week elections tochafuna morning elections na mo buzibuzibu zokato kagize bwe kati mone bizibuzibu ne Shalom Power ali ku 0705 27 1973 sangi wa kisasa ku da village mall je tukole mama fakala Frank Ntambi ono amita Shalom Oil kifanyi akusiga kifanyi kyecho kifanyi ngakisofu sawa abali yabenyuma mu size nakwesa ku masturbation yamanyi gakendera size
yakendera muko simanyi nali munene ne kati bintu byakendera Shalom Oil nayongera kusaiza abasajja ndaba wano kuliko obuwanvu kuliko nti it increases on length and size ayongera ku buwanvu ne ku bugazi wano bwati ayongera ku omuswanya kubanga guli solid nga guli gumit it stimulates blood saturation omusaayi entambula yagwo nnyo abikolera ddala extends sex time era ayongera ko ne kadde bw'omukweza Shalom Oil ono n'akadde akongerako ko bw'otwala mu nsonga z'omu kisenge increases growth ayongera ku akuza promotes secondary development okula twongera ku size kwa 0705 271973 Chichikwa Hey, Paso Festival yasizemu magulu nemukiratugo kinyumirwa omukiri abanyamusale n'abanyamukaka muko w'amawuuno aguse n'omwana w'omukana tinamu kimanja ekitalya mmere kibeera kimanja muyinibase inembalala nga 5 Septemba 2026 okuyingira kugenda kuba mutwalo vyepe emitwalo 2 golula emitwalo 5 ate pulanamu yakakane eminyeto gy'abanyankole gyona abayimbi b'omuka ayibambe mujaba w'ekitiribita lili paso lunabe okuba w'eshongororo kati ngambe tenikulanga kulala yunivase inembalala nga 5 Septemba 2026 yelili Paso Festival. Abawagizi ba Lydia Jasmine wena the one and only concert hey Lydia Jasmine eri Lugogo ku Cricket Oval nga nya September shinze mtwale 3 kumomo ogifuna ku 2 5 yeddako kumomo yena etebe y'abantu 8 ya milioni 3 Lydia Jasmine the queen of soul vibes simusikeko ono wa boiro Jona Kavi fresh and again a night of pure vibes bigger stage bigger energy echuma cha Phenon Records ono Lydia Jasmine waruno mulala muko kale wete Hayimba boyimba, hit to hit, the music, the love, the Lydia Jasmine. Oh my God! Eno concert tujagala mwaka janja. Twagala byana bi first born. Ebyana bimanyo kulya sente. Ebiwaza ekisajja kyakina living singe kitayina motoka. Kyantama. The one and only concert. Hey Lydia Jasmine. Nenya September. Kulugogo Cricket Oval. Ekutosibwako. Abitex promotion. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. wali kwa siso waliwo bunyaka bali ne banongosa some sugar tabo give me some sugar de katwa keko aka South Africa simanyi banange tekwa kuba muzungu kagenda kacha manyi mucha sugar give me some sugar give me some money nakwata mucha sukari okay ivoni chaka I need somebody to make wake koyimba I need somebody ndumai lwabera za afuma zonna kinana mwena fake me ndumai feel me nze na uyanga fake me Negwe omanyi twawulanga enyimba mu luzungu twawulanga enyimba mu Luganda nga za luzungu kiseka ekizuzimi yanga bale kati atu babandi yali ayimba biki kirimba choro bayitanga ekizuzimi kiseka muzai magara ke lungambe ngaba nyo luyimba mutufu walo ekizuzimi yanga bale kiseka atene tubaona imutinda lo matamu namwe kati atu bo babita batya muzai magara tuli kunyimba zizoyimba ko zaba South Africa nyimbo twazimbanga mu Luganda ate kazi ofusu naye kabaya nyimbo ziba kabaya negwe ekivulu kya kabaya kyadde tukiranga abiri mwenda mbambi tulange nze mbadde abi musambo ogw'omwenda press conference ade na baya jo naye wabadde ebyokufiira tasodde gen twaji postpone ngena bayo ku Monday ngena bayo ku Monday maselonji munne kabaya omulaba ye muntu anyumya ebintu by'ekyalo ebinyuma okuwuliranga bannakyalo
Kabaya bambi no laba Kabaya zene bwe kiba ne bwaba ayogera buzi Kabaya mwagala ng'omuntu nzo no laba nze sirimba muntu ne conference nja kubayo neko Bulegezi conference delegate conference police conference police conference nja kubayo Mzee Magara twagamba nakone kabula mukapi police conference kati wawe nchamiza okinyonyera ne bikabya abaganda ekikacho olugavye mu 8 12 yana ojo nyonye ekikacho olugavye aso olugavye rather this guy ukasujja ekikacho abwe kyenge ngambe mukuru wa kikakasujjo fuka kasujjo okuba mu nkali 283 283 okuba nkali okufuka kasujja jja kasujja nkutumiddeko kyesimba Shiba Karungi Shiba Karungi atejaje njeja wachika kyengeye Shiba Karungi nje Shiba Karungi atali Shiba omuyimbi akule kika kyengeye kika kyengeye tebakikulira abajjejja jajja kika kyengeye ngawala baffe bazikulu bakatongo kanabo abengeye jajja wabwe Shiba Karungi anti biwabwe biti ekitiibwa ky'obwajjajja ye kasujja amanya gaago obuntu ye Shiba Karungi mukyala musajja kubira kasuku yamma akunyonnyola kubera yatwayogera Shiba Karungi ye jjajja omukulu w'ekika kyengeye amanya gaago obuntu agali kwa ID ngaye n'ekitiibwa kye ye kasujja kyesiiga kiba kitiibwa naye amanya ag'obuntu kati nyanga nawe bakuba obwakatombole todda kuba musa tetupanyulanga Shalom Kaweesi tukwanyulanga jjajja katongole bwatuuse jjajja katongole atuuse taito era nange bwe ntuuka nga singa kisoboka okumpe obwajjajja bwa Ndugu abanyanjulanga Ndugu ate boogera nti Magala oba tokyali okuli ab'olugave kati tola bajjajja muteesaasira Owengo era bo nenga alina amannya g'amatuufu muteesaasira eba taito akomba diskani Mzee Magala kati naye kati uli watunyonyola olwasembayo boogera ku ensowole oba ebadde zibeera mbika goba ofuuka nenfuuka omukulu wa Kasolya mbandidde ensowole baaba ewedde nno emirimu ng'erikona kweganga bagiboobeza tusobola kikkiriza sisobola nzisobola ate kulya mu Buganda lukwe kati nze nendi nsobole omuganda amanye ennono yange nze siga mwiva terirya bwandugwa kyo nti n'obukakafu oba yafanya wavaayani naffe basimbawo omutuba ogwo mutuba kirala twogera Kasolya omutuba guli wansi kubaawo waliwo n'essiga wakati ab'emituba bonna bava mu ssiga amasiga tegakyuka emituba gikyuka nawe musobola okuba abangi ennyo ne mufuna empya 100 ne babasimbira omutuba ne mufuna ennyiriri manyanga 100 ne babasimbira omutuba ate olaba nenzaala abaana bange ne tuwera abaana nga 100 ab'empya ab'ennyiriri nsobola okusaba ne batusimbira omutuba ogw'Amagala ebunyaaka naye osobola abaana olugwe Mzee Magala ennyiriri 100 kati nga jjajja wange batusimbira omutuba nga tunukunukiza okuwera 100 naye baba ogenda omwera abangi mu kika babasimbira omutuba era ne Haji Mulika nali mugambye asabe omutuba wali ewaabwe emigadde ogwakaggwa Yusufu Haji Mulika nkutumiddeko ne Haji Amudaani otumira abagagga bonkula ennaku nabo otumira abagagga Kaloke Stuvini kutumiddeko obunga yani wabula nina omugagga wange oyo nina wano n'omugagga wange omulala enjagala otumira wayingidde mu Luseke Mzee Magala nze sikuba Luseke ampa yampa ngoyina laavu wepepa kuliko mami wawulabye mani screen saver nga kuliko mani mukyala wange ate oyo aba mami mwemukula emyaka omukyala abomuyita mami ntumirako ku mukwano gwange mukama wange mugagga wange MK Traders Jean Store Kasana Market Street
tumwagala nnyo gagamba ono MK Traders Gin Store Gin zo kaza tunda Gin Store some bulungi MK Traders Gin Store Kasana Kasana so in case you want jeans good quality jeans moyagala jean ennungi byogere mu luzungu moyagala if you want good jeans ennungi eziri ku mulembe eziri ku mulembe nga ziri Kasana mbadde bazijjene ziri ku mulembe era ne bazitwala Kasana tula muntu ali ku mulembe nga abeera Kasana basiro mumanyi for quality tukasana place yogera ngozagala ekifo kiri in case you want to buy good jeans there's only one place in Kasana that is MK Traders Gin Store Kasana Market Street he does both retail and also right asuubuza kyekinomno tundanga omwo n'abalala so tumutumiddeko nnyo era bw'oba oyagala okumanya ebisingawo essimu byenyogera ng'obiida mu luzungu kale 0755 0755 882 882 bagamba 882 882 tebagamba 882 ogamba 800 satwemu muzayi magala kati kankwandikira negunyo oginsomere mu luzungu gwe okitegeeramu njagala ombalire wano bananga ayagala okumanya akube ku simu 0755 882 kankwenye kanyenyo ogisomoocha lunana kinana mu 2 kyengambye 882 nsobola ogamba 882 882 endala ezibulayo esatu 882 okay 882 satwemu 331 oba 31 then 1 331 satwemu yes 331 bisatu satu mwemu yoyo MK Traders Gin Store atugoma sajja mufumbe smart yoteka mu password MK munange zeteeka mu zokka password ndamu usome MK Traders Gin Store Kasana Market Street kusimu 07 0755 82 23 31 0755 yoyo binyamuzayi magala ata bacho mukeya service tugabe eddagala ejjo omuntu ku mwenge liwonya ensimbu lwaki mukujja mwena kyaja wano kyajingirako liwonya ensimbu amambuluga n'abantu tebakyalwala amambuluga esigu yange mutonda ddagala muntu ku buliri afusimbenga musimba ekiremero nade kigamba gwe amusimba emirundi egi eddagala jalifuna wali omusajja ali mboya kivana mukyala kali mamanze emyaka 2 n'omwana omu mukyala we yafuka ku buliri omukyala ekyo tekimunobya okufuka ku buliri era tekubulyangako wadde 10 okufuka ku buliri nkyabuntu alya nakuta wamase tewera ya mukyala bagenda kubbira bwe teridali bonya muntu okufuka ku buliri jeri teririyo ejjanze ne bwana ali enyanyagize ne bwana ali etoke mabega w'oluggi ne bwana aliramu ensolosozi twali mukuziika eyo muzayi magala kati nga tukola kyava agamba waliyo batundanga empafu olina agamba gula empafu mb'okimala kisaba ti ku kitooke tofuna accident abanaguleze bata enje ebyo ate bateekamu olumuli lwa nnyingo 2 nga lwekaza lwokka banange eddagala ly'ensimbu omwenge amayirungi n'enjaga tuli ku simu 0774 790 M20 ya WhatsApp eri 0708 247 260 bagenda bandikomyewo fino service mu ogazimbira ddala n'okufa kudda tukubira essimu ku 0774 790 M20 WhatsApp eri 0708 246 neda 247 260 namba ina nyingi zino zikwata okyezo zino laba zino nali nkwata alwa bizibu bino byetufunye bukulu teza wali shitapu mu kirasi senga fees zaaliwo wali mugeza okufa obufi nnyo
yange senga kumbe kwa baseka bakamwanga basenga Muzeyi Magala bakutta asenga banangachi kufujjo wandi baddo otokena na mugongo kubajulizi amali agamba abajulizi baba mala jogo bali bamanyira bali bamanyira kumanyira kabaka buuza abali awo ndi mawagali bazze kuketta ngalo kati yali aketana nita mate ba promoting obakati chwa mu Uganda cyo sikinako buzibu nze no kankubulira edini y'obukatuliki n'edini y'obukristaayo n'abasiraamu abali mu ensasi bayinako buzibu zikiwala na busiraamu nze n'obukatuliki nze nsobola kuveera n'empalampa bukatuliki lwaki oba nze ebyo bisinga saa nabyogerako kuba wali ababikkiririzaamu era saa akoogera ku bukatuliki kati olaba ku bukristaayo nayinako taata wange mu Katonda kitaffe mu Katonda Eridadi Nsubuga mukwano gwange ngenda naye eyo maama n'atusiikira chapati ne tulya taata wange Eridadi Nsubuga nkutumiddeko oli atyawe naalya magonja Kabakedi wa Kinoni tuminako omwami simwogerere owe wa Kinoni olyota muganda wange obulwadde olyota obukuluma ne mwami Kizito ekatikamu utumiddeko olabika tomanyi naye nze nkumanyi twaleetanako mwanyi mu kyuma kyammwe wagolako emwanyi natikanga butisi z'abalala twaziyolanga oba kyakuyimpa yamuko oba ositula bwotyo ng'oli muto egwe compressing tekyakukosaamu oyo akasitula ensawo meka oli naye Muzeyi Magala mwanje yakasitula ensawo meka ezimutuusizaawo kubanga ali bwatyo najje byakyakula mwana muto sinnawakana mbuuza yakasitula ensawo meka abika gundi purepu zamusumbuwanga purepu yani okusoma kw'ekiro ku makya abaali kali mu kisulo naye mbuuza omuntu nga yakanya okukwata emisana ekiraba agenda kukwata ki anti ekiro why sometimes the environment is conducive to clean environment kati basomere eddala ekiro mu gundi basibenga emisana bakole emirimu gyawaka Muzeyi Magala abaana tali mu kisulo abaana tebali mu kisulo okuleka bana abe natwala ku jjanani beboka abasigadde basoma dani board basoma dde tebikumenya bitya bwegamba muno ogula emmere soga nazaala bakusiibya njabo banazaala bakutereka ku ssomero ate onandizimbye enju z'abaana egyo emizigo emingi buli mwana omuwa abaana Muzeyi Magala wabaalavu nyingi n'oboonoona kyenkunenyamu ekyo nali njagala nnyo ffe abaana bategeere nti omusajja yafa njagala nnyo mbeewo bamanyi nti wendi kyekikozesa byonna byokolerya abaana bo nze njagala nnyo ffe abaana bategeere nti ekisajja kyafa twalyanga njagala mbeewo bamanyi nti wendi naye kati wandibadde obwagala Muzeyi Magala nze mu ndowooza yange n'obalemezaamu okusoma ngaani gwe wasanga waka nga teyasomye bwe yagamba omuwala kasita tosobola kuba mwana afunye lute gwosi gwe yakyogera mbwe omukuba olubaddemu ne tufuuka nga terukyalimu wangi kali bwe omukuba lubuulira mu mbooko abana abaala bayigire ku oyo ndaba be baba nassali ffe singa okigamba tujje tuwedde akati ate naawe tewandizaalidde ddala kuba bayinza n'okuba baakoppa ggwe abalo oyo omwana waafunye olubuto nga yakoppa ggwe lwaki wamuzaala ge okyakuba mukyala w'embaga nze nina esente ze nnina ez'okwonoona nti mpasa embaga Muzeyi Magala embaga yakwonoona abantu nga baagala nga bali bulungi waliwo famire ezigwana embaga kati nganze Magala bwe mba mpasa embaga obanga ewange bakufumbirwawo embaga mba ntegeeza ki n'abaana tona mwana wa mbaga balokoke ekyo kikwa naye okimanyi nti waliyo era n'omulokole ataafumbirwa naye atalisa alina essuubi n'abange Muzeyi Magala kitegeeza okubanga mu nnyumba temubanga mwadde embaga naye okimanyi kyekitegeeza okubanga mu nju yo mulimu embaga 5 nga ate abaddanga obufumbo buganye era bali 4 nga enju yange temuli embaga nakafumbiza 10 n'abaana tewali yali anobye
Kabakuletera ebintu. Nabalanga baba. Abaana bange babasasula, abaana bange babanjula. Kyessaagala y'embaga esukka abantu abasatu. Abaana babanjula, babasasula. Babasasula era babawasa. Nze nakafumbiza abaana 14. Ate n'omwaka guno ninayo be baakakwana balinga basatu. Ayina nabo bawasa Mukama nampa. Ngolayo seminti. Kwali mukubalirako. Munenzo olaba bwe nfuna akwanya omwana wange. Nani ko kunoonya we tunasima omusingi. Manyi kyali kirungi buli afumbirwa ze bakuwoza imbemu omuzigo bwano bawatuusiza ebintu. Senga bafuddeyo eri. Singa buba buganye ne tomubuulira. Naye olaba bajja n'obwana bufenyeka. Bulaate kale kusaza omugambo omuzigo guli ogulaba. N'oba obeera. Naye okusinga sente waziguliramu abantu emmere. Mwayo n'anoba ne woosula musulawo babiri. Ate oyagala yasule omwo. Lero omwana wange ndanga batandise omukwana. Tandika okunoonya poloti. Ne basitandi bayo omukwe sente oluzimpa bapanga njisasula. Era gwe basasula abaana bo. President Museveni yabivumirira. Agamba mulekera otunda abaana Muzeeyi Magala. Kati nze sisobola kwogerako ku statement ya president mpaako. Kati oli Muzeeyi Magala oli muzadde. Muganda wange obuzadde bulina we bukoma ne ku president ndeka. Lwaki obakyanya abantu abo? Nange manye ennaku yange. Zomanyi nti nina abaavu mukyala wange. Ya abaavuwo. Mugamba nti bantuterete emmere. Bali bakuteeka Muzeeyi Magala. Nomwana yankamba mbona mukubye ne mujjamu olubuto. Nga muto mwali mukyali bato. Ngani mukulu. Mubiri gumu. Kakati omuwala yajja. Kali nalina edduuka lya produce. Bijanjalo biche. Bintu byonna. Agro produce. Kakati wala najja. Bajja abawala aba. Basatu ne bangamba. Kola ya kawunga. Nembawula kawunga kirezi emwe mukati ne ngamba omuwala. Omuwala nangamba nero okagula okewoze. Toyina nabo omanya nti oba onookalya otya. Naye asatu kakoze ki tukafunye. Kasi muno mwe tusaagira. Ne ngamba omuwala anti temwagala fumbirwa. Byokusaaga. Naye omuwala nangamba nze bwe nfuna mpasa akola ki? Mpasa. Ne mugamba nkuwase. Nangamba mpasa. Jokingly yani. Mu lusaagiriro kusaaga. Ne mugamba nkuwase nangamba mpasa. Namugamba nina ekibanja waliyo ekyalo kyali lulinga kyalo ddala kiwanguzi namugamba nina ekibanja ekiwanguzi naye nasikira kisikire kyali kya jjajja wange enju erimu ebisenge 6 naye ekimu baaziika jjajja wange mu nnyumba nangamba ekisenge baaziika jjajjawo si kisibe namugamba kisibe nanga tunaasula mu bino mwe bataakola ki that was love eri akwagala ndowooza yali mbeera. Kakati omuwala olwagira najja nangamba. Nangamba tunaabeera mu bino mwe bataakola ki? Mwe bataamuziika. Ne mugamba kale nambuuza tugenda ddi. Ne mugamba lwamwasooka okwera. Lwali lwa Sande. Ne mugamba tugende olwokusatu. Nga nawe oli serious? Nasaaga. Kati waliyo omuntu asobola okwana omunamwe anti n'enju yasikira ate mu nju mu kisenge mulimu omufu. Kati kwolwo enkeera ku bbayaza najja nangamba wampasizza. Njagala okumpa 10,000 nzofumba. Nkwata 2,000 nenzikola ki? Nga ndi mulwali. Ngomayo ojja kutegula. Nga tebamwagala. Ng'omuntu bw'obeera mulwali n'osaagasaaga. Omwana teyali mulungi ate agugu. Teyali mulungi ng'ate n'embeera emukubye nnyo. Kaakati munnange. Okwata ekyebbiri. Nkimuwa. Enkeera n'enkeera ajja. Namugamba osanze nno sirina ssente. Nanga toyinaamu 10,000. Ngende nkula akatogo kaali ka 5.
ujeko n'ekikopo kyakyo nimuwa oluki olukumi kati lutuuka olwokusatu hajja n'ensawo ngamba tugenda ne muganze nali nsaaga kati ku lwokutaano nalaba poliisi kujja wali mu dduuka lyo waliwo basatu nze Ssennyama ne Musisi abazaali na 12 ogw'omwenda 21 nanga kyenzijukira zaali mwezi onnaku wetaba 11 zaali 12 poliisi nejja bajja abasajja basatu Yigenyi fana Yigenyi oba gy'oli Mukama akuwa ekiwummula eky'emirembe ate nga babajja ali awummule bulungi Mukama mwongere emyaka kakati omwana najja nansongamu yoyo omusajja najja nankwata nimugana yaba poliisi mwasukka obusiru temumala nakunoonyereza Yigenyi yankuba oluyi mu maaso Yigenyi naddamu okutegeera nga tuli mu kaduukulu ng'oli mu coolers Yigenyi yankuba oluyi kati mukola statement baggulako musango ki kukuba muwala namufunisa olubuto nesimuwa buyambi ate nemala nemukuba ne luvaamu wawona yajja kutira mu nnyumba oyo omuntu wa fabricating a story bwekyo abasobola okukola ekyo era okulujjanjaba okulwoza byamalawo emitwalo 7 nga gyayagala beegayidde tusibiddeku oba ina kitundu ne poliisi esabye gumu kitundu si gwe 6 ne banta kufunisa muwala lubuto simuwa buyambi gw'otalaba adde kapeti Yigenyi yankuba oluyi Yigenyi n'amala n'awasa mwanyina wa mukwano gwange bamuyita Nabitosi nkutumiddeko mwina amannya g'eruweero Nabitosi linnya lya mmamba naawe leka kuwugulala siga eruweero bava mu siga lyakanyika eddamba Nabitosi linnya lya mmamba enkerekere siga eruweero Nabitosi linnya lya mmamba Nabitosi munnange bansibako neera mukyala wange bwe yatumya ku gwe nafunisizza olubuto yabitegeera kuba yakimanyi n'abayibi bampeerako obujulizi mukyalawo amanyi kwalita yo gy'oba era olaba mukyala wange abalungi bajja ku kitundu ne bagamba oyo balo tannamulaba n'agata wamulabiranga naye agenda alaba waabeera ng'abagamba omuntu bwati ne bwati bwakyama munkubirako ye abalungi akimanyi mukyala asobola okufunira abakazi abala abalungi bw'alaba omulungi azze mu kitundu amulondoola n'alaba waasula amanyi bbaawe bw'aba jaketta asookera kwoyo emyaka kati watawakkala ŋŋamba luli we navuukira ndaba omulaga abantu asiwuwe kati mzee Magala wawona ebida sirimu ngaali mukambwe wawona ki obulwadde obwo muganda wange nerwero yali sirimu sirimu yatta buli yagula eggaali yaliimu natte yagula Avon 8 ani kati waliwo eggaali nga bayita Avon 8 nga waliwo eggaali bayita liimu nga waliwo eggaali bayita Hero Kiba ne Hero Kakofu buli yazigulamu egyo emyaka yafa yafuna sirimu Salongo abantu bafa sirimu ewaffe na buli yagula emmotoka UXB ne UXM XB yanti zifuluma 84 83 no XM ne buli yajugula yafa buli yagula emmotoka UXM UXB UPB UPB UBE yompya UBE ndoza ya 9 UBE kubanga Kalambe ja 9 UAA stroke A 9 UAS 00 stroke A UAA 00 stroke A 9 mwezi gw'okutaano betandika namba plate eyo kakati
Salomo sirimu yaluma buli yayina emmotoka bambi. Akati ng'ate abantu balowooza nti bano baabalozerwako babagagga. Nga baagala bakazi baabwe eno yafudde eddogo muka kitaawe yamuloga. Kati ate n'abavuka abaasooka okufa siriimu be baabagaggawala nga basuubula mukene Tanzania nga beekwasa kimu baayagala baka Tanzania ne babaloga. Kumbe siriimu baaminga siriimu. N'omuntu eyasooka okufa siriimu yali eyo laakaayi. Era baalina ezo emmotoka sane z'owulira. Baazikwanyirangamu nnyo. Nange sane yayagala abakazi, sane yatta abantu. Eridda bakabini oba? Sane yali mmotoka ya buyonjo ne Nissan Caravan. Kati Nissan Caravan yajjira mu kigaati. Ng'akulanga omugaati? Airufu. N'abaazikolamu. Naye abavubuka waffe bonna bambi abaagula eggaali banalima nyaanya. Nalima tezaali watermelon baalimanga ennyaanya. Pineapples. Pineapples si ennaanasi zaabwe ezo mpya. Abo bagaggawadde wano 98, 96 baseŋŋendo. Ne bali baalimanga mboga, n'alima entula, n'alima biriŋŋanya, n'asuubula ne vakedo. Abo baafa siriimu bonna. Buli gwe nakwanira omuwala yafa. Nalina akagurupu k'abawala 11 baafa mu mwaka gwe gumu. Gwe yasembayo yafa 94. Ne baafa 91 bonna. Natwalanga ennakazi n'entu. Ng'omukukwanira ompa siringi 2. Nga gwe akwanyira abagagga balina ssente. Baali mu mbeera nnungi si bagagga. Omuntu okubeera mu mbeera bino ebyaffe n'olya n'okkuta tekunakuwaza. Kati olaba bwangulidde bino bikasooto. Nze mbeera bwetyo. Kale nze ssente mbadde nziryamu enkoko. Kale buli omuzeeyi magala byalumba naye. Ate kakati waliyo ebintu by'olaba tebiwooma bya ssente. Ate nga balabi bawoomera so nga nze bwe nkwata enkoko kifa olaba tugula enkoko za $5 oluusi. Enna ze nagula ku Lwomukaaga nagula enkoko 5 baziguze $30. Muziryamu ennaku 2. Muzikalirira nyamuyako ne yasu. Ffe tetukalirya nkoko tuwujja mpujje. Nkoko tebaji kyobola nti mugiwujja mutya? Nkoko bagiwujjisa caayi. Era kyobola nti nze enkoko abantu bo balowooza nti nkikozesa mululu. Kati nze olw'okuba nakula ne jjajja wange nga kati nze abantu be nakula nabo tebaakalirira ku nkoko. Baagikolanga baki? Bawujja mpujje. Ng'otadde ku ki? Ati enkoko okuma omuliro. Bw'omala ogukuma ne gukwata bulungi naye ng'omuliro gwo si mungi nnyo n'osala ekyayi ekyenkana wano bwe kiti. N'okizingamu bw'oti. Mu nkoko? N'ozinga ekyayi bw'oti. Kyokka ate omanyi bwe bawujja nkoko. Kinsoze kiwulira leero. Anti kati olaba abakalira bo balowooza bawujja enkoko. Okuwujja enkoko kirala n'ogikalira kirala. Kati ffe waffe tuwujja mpujje kati bw'omala olugissaako bw'oti n'okwata ekyayi kino n'owujja bwe kiti. Mubya buno ne butagigendamu. Era ne bw'oba okyusa bukyusa olina kyusa nga ekyayi okikola ki? Sobola okuwujja ebifinga 3 oba 4. Kiyamba ki okubanga enkoko esigaza kawo kokka nga tewunya lwayo lwa mukka, tewunya mukka, tewunya ddoowo. Enkoko esigala ewunya. Kujooza ne kikalirirako senge besi. Sinza olaba enkoko era ne bwe banga okuleka maama n'atanzira anazifumba enkoko nze nzifumba. Nze nziwujja. Ewaka? Tebagambe mu omusajja ate ejjulira kyenva. Okuzijjula kirala. N'ozifumba kirala. Abajja b'e Kampala tebafumba. Nase nze mbeera Kampala mbeera Bunyaaka. Pale nze soogerera b'e Kampala nze mbeera Bunyaaka. Bw'oyogerera.
ngamba nze sina gwenjogera nze siri mwogezi wa kyalo chairman yafunyaganye ndi stamp chairman mvujja nga balise police aganye okwayo stamp mwe wafa oba yajiwaddeyo wafa aganye okwayo amabuuza aganye okwayo abantu bano tebamanyi nti ekibana entandikwa kibana enkomerero tebakiraba Salomo Nzondaba nga nawako Jimmy Katumba omugenzi kati ndono mahalada yanaweza myaka 75 bamuzala ku 25 ndono mahawezeze myaka 2 nga afudde yafa 26 oh wow ngayine myaka 5 Jimmy Katumba namulabako ng'ayimba twayina omukwano negufa mazima omukwano munzibu Juliana alina oluyimba lwa Jimmy Katumba baba yaluddamu lweru mazima omukwano munzibu nga nakwagala nga nakwesiga yali basa jenesiga ngo oluyimba lwali lwakezi ya Nambi yali mukyala we mukyala we baali bamuyita Nanteza ya afudde nakabenzi yakafa yafudde accident bamutomerera awo era gayaza ndowooza oyo yafiira simayo ndisonyiwe ko baali bamuyita Nanteza ye mukyala we ne mwami Jimmy Katumba nga tafudde nga talwadde Jimmy Katumba yakuba ekisaawe ennaku 3 nga President Museveni ya wali ne Kabaka enakivubaawo eruwero ne Jimmy Katumba yajjako mu nsamba n'atajijjuza kakati kikyentegeeza nti Mukama bw'akuggyako omukisa oba obadde oyimba otya olina okugwa Haji Kapo yangamba shawo mulungu ajja kuggwako zigaza omukisa ogwo motoka butakuba nga otambula omukisa gugenda nga n'ebigambo byennyini bye wayogeranga tebikyuse nga n'ekyano ko byogera yeeyo tevuddeewo bagesti beebamu n'abokyaza beebamu nze nsobola okuwa ekyokulabirako nze ebigambo byenzize njogera ku guno omukutu ku mikutu gyammwe byemu bye nayogeranga ku bafu abantu ne bayomba sajja oyo mudenzi luli nali mutono ajja kusitabuka omutwe musiru biki ate bebamu abasaako data balabe byoyogera ate byabayombyanga awo kati biki ayinawo omukisa naye werugugwako na abebunyaka bali babulukukira ku bana abakulaba bulijjo naye kino sajja kyasula uya bikyogera Mukama abantu bakyeyamaani bamanyi buli ekibana entandikwa kibana enkomerero bakulembeze muwulire era teriyo kintu kyoga nti ojja kisimbako essira kibeere paka kiba kizibu abantu bayimba nga bebayimbira beebamu ababalaba beebamu ennyimba zezimu holo tezigwanga n'ebisaawe tebivangawo nga kyasobola kulanga kivulu ng'abaliwo balala nnyo ffe twalina ekibiina kye bayita Entebbe Gitasinga wali muyimbi twalina ffe nga abannayuganda abantu twalina Entebbe Gitasinga Makula Gitasinga Kulabako Gitasinga Kabula Professional Singer Matendo Namigo stand Namigo empya ya 97 oba 98 ebyo bibiina byayima ne babinini byabamu tebaafa Bona International yakakumirizi okimanyi nti abo abasajja ennyimba zennyini ezatututte ku Sheraton kulaba ekikadde ze bayimbanga era ze bandiyimbye ku mutwalo bwe bayimba tetwojja ate ne tubayingirira emitwalo 15 nti yakitegeka ali mu buwanguzi bwe b'emikisa gyabwe mu luzungu bayita favor omikisa gyabwe gyabagwako okuganja favor bagifunira mu baki mubalala
kati nzo okukyolunaku nga omuntu gw'onoonya gw'okyalira kyangu nnyo. Nze myaka egi nina we natuulanga nga buli lunaku bwe mala byenkola ŋŋendawo. Kati maze emyaka 5 sigendawo. Kati be wayogeranga nabo n'abamu baafa. N'abaliwo b'oyogera obajerega. Bw'oba tobajereza obavuma. Gino emyaka tegikyalira muntu okuleka ewa Lubega n'ebbaali n'engenda mbalabako. Ate nawo teweetaagawo mboozi nnyingi oba kwoya. Se nagendanga ewa mwami Badru taata wange oyo ne mbanyumiza n'enjoza n'essowaani mu bukulu eno. Nga twali mufumbo. Nga ngende na mu mmoloka ng'olwo nina n'emmoloka 3 Kawundo Pulimo ne Lanex. Nga nkyama n'enjo ebyo byenga tebinaweza na myaka 15. Naye kati bw'ogenda tebikyagatta. Naye nga banga ttono nnyo. Bwe ngende wa Muzeeyi Badru ngenda mmulaba bwe mba ntutte kanyama n'enkabawa. Bwe ngende wa Mukolubega muko kikyotoyina biki. Nze nagendanga wa Mukolubega ne mpaata emmere n'engisaako ne mala n'okuginyiga. Wanerawe nkubuliza. Nze nagendanga ewasenga ewa Kirumira. Ono mugambe ndi ku internet. Interview. Si kirungi kukyala. Waliwo emyaka ekitagenda kukyalira muntu nga bajja kujja emize. Kati kankubuuze gino emyaka gye tulimu gino. Bwe tuba twalina emikisa 10 twasigaza 14. Gino gy'olaba egituleeta eno ne mutuula mu kamera. 86 yonna agenda. Wano tuli mu budde obw'akawungeezi. Nange okaddiye bulungi Muzeeyi Magala. Muki? Muzeeyi Magala wali bulungi. Kuki? Kompawundi emu esukka mu 3. Oli Land Road, oli CEO. Muganda wange nkubuulire. Ebyo byonna byandibadde awo. Naye obulamu bw'ensi bukyuka. Na blink over 9. Kiki? Lutemya lwaliiso. Era nze bakyeyamaanyi abatamanyi nti oba kyebange bwalina okubavaako simanyi kye bategeeza. Nze olunaku lumu bwakya omuwala wange omukulu agenda Fumbiro. Natuula. Nendabanga omwana wange bwe tubadde twefumbira ennyama ne tugiriira mu Fumbiro agenze. Ffe tunagulanga kilo 3. Netutuula naye ne tugitabula nga bwe tugirya ne tufumanga nayo tugiridde ngenda gula ndala. Muzeeyi Magala ala wagana weerera abantu omwaka mulamba n'olya ennyama. Namulabanga agenda. N'alya n'ani akanyama. Nga n'obuyinza bwonvudde mu mikono agenda omufuga mulala. Gutakuba ku baana ebyokola katakuba. Nsobola kuba mwana ndeka. Lwaki? Nga yankoze ekyo. Efujja akoze mu. Nze omwana manyi buli kyakola akikola ng'omwana. Wali abaana abato. Ate era abamuto era akola byakito. Omwana tuba mukwanya afunye olubutaawo. N'omukangavulamu. Ne luvaamu olwo. Nze nabeeranga n'omwana wange ne ndeeta ennyama ne mugamba tukebere omunnyo ne tugiira mu kyoto. Bali ne batugeya ne bakola bafulumya 2 bagimazeewo. Nze ngende kasana n'engula endala ey'okufumba. Ne tugiwaamu ddako. Ye yali talya nnyama nga ya. Era bw'odeka yoona akebera omunnyo n'agirya bw'akibeera. N'adya kati nalabako olunaku ng'agenze sikyamwinako buyinza. Olunaku lumu nalabako omwana nga mpita jjejja ng'ate nze nayitanga jjejja. Kane bakikuyita. Nze nali muzzukulu wa jjejja kati nze jjejja w'abazzukulu. Obulamu bwe butuukamu eyo embeera Saloomu nze ne bwe mumala omwaka nga temumpise. Manya bukyuse. Nze Saloomu sisobola kubakubira simu ne mbaga mujje mbaweeyo akantu. Nga temunkyanoonya. Manya olutambi lwakyuse. Aliko content mulala nnyo takyalinze. Bavudde ku Muzeeyi Magala. Muli ku mulala.
muganda wange nze olunaku omwana lwe yampita jjejja nasanyuka nnyo naye nga nenkiraba nga kati bikyusa z'obulamu bwange bwonna nakula mpita jjejja nga ndi muzzukulu wa jjejja byakyuka nze jjejja w'abazzukulu kakati tolina bwono ŋŋamba kumakiza nti gwe chairman ekyalo ekitaali kikyo nga n'amaka gaffe tufunamu enkyukakyuka ogaanidde sitampu wali okitegedde nti obeera n'omuzzukulu ne mumwagala nnyo ne bukyanga kitaawo amunonye nga tolina kiddako naye amutwala tagamba namubyampaka naga taata oyo jjajjaawo oli ow'eggomba yadde amunsabye amulabeko omugamba nti nedda bakujjako omuzzukulu gw'olabiridde myaka 10 ne bamutwala mutabani wa muwala wajja bya buntu n'obitikkula n'okutikkula najja ne sukaali najja n'emigaati najja faabe ennyama najja n'ennyama kireezi n'akukuba yawo akabaasa kalimu 2 ezo kiro zo nenga musajja ofuna ngira mu nnyama kakati ddala nkyalina pulaani ki era nga mpulaani owangaale twagala owangaale muzeyi magala ate mpulaaningira abaana nga nenze yampulaaningira gwe tekyabaawo masita balina we basula bannange mundeke ndi mwavu nasooka kulya akanyama bannange ennyama ewooma muzeyi magala tulikaaba muzeyi magala Allah nga akuyise tulikaaba nga yampita kuŋŋamba kikyatasobola kuŋŋamba kati ngamba nga nzise malayika lemo jagala kima muzeyi magala omwoyo nenkime kati siina buzibu nze tukyakwagala ne bankima kati bali abamu bana boogera ebyakale bulebe batya kati nze ntya okufa kuki nze ntya ekintu ekinfa gye nfaamu nenze ne bwenfa kati nze sina kyenyinza kugaa nti okuleka sinalaba Katikkiro ndamala omulaba mbuzaayo pulezidenti na Kabaka ebyo nkijjale Kabaka ojja mulaba kati awootuusaawo essaawa yonna Ssaabasajja ogenda munange era obirowooza bw'otyo Katikkiro abadde mukwano gwo ne bamukyusa ajja nga onaakyaliwo era lwonna kusalawo kwa Kabaka kwa Katonda ne Katonda kituufu ojja n'olera embuka bwakwagala ennyo kyemulabye njakalaba Kabaka ne baleeta ataliiko wadde akamwenya nga nebyoyogera biri nosensi n'ahuuza ne gye wajja monopoly kyeki obanga ekyo gwakinako koncho nga kikyo gye wajja obuyinza oboogera ku Bwakabaka n'abuuza yaata oyo Magala ani yamutuma byayogera nga ye mukambwe ennyo gy'oli kyekiviirako muzeyi magala abantu okuvaako nga kibadde okinyonyola in reference to that omuntu feva okumuggwako ebisabye ne biyitawo nga tabifunye Katonda agamba mikisa emirundi 3 akuba ogusooka namani naagukujjako n'akuba oguddako weetereze n'akuba ogusembayo wezuule weetegekere Katonda agamba emikisa 3 akoba emirundi ogw'ekibuga ogw'ekisajja n'ogw'ekikadde agaba 3 takyusa tayongeza ekyo wakijjawa nze mbalabye abantu abazze bafuna ne bavaako ne badda ne bafuna omuntu okuvaako munaaga agwa abantu bayimba nga n'okufa tebafanga ne bwe bayimbira tebafanga bakyaliwo paakati nga takyalina gwombatiza ndi gundi yakubye wali ekipande mujje mumulabe bangamba Abdulmulasi abantu bafanga Abdulmulasi yajja eweero ne bagala Ridrini ani Ridrini kyekifo ekyali ekisinga ebbeeyi eruweero okulabibwamu abayinzi Abdulmulasi yajjayo kyanze nalaba Abdulmulasi emirundi 9 omusono gwa Mungu ngenda kusiba kifaamu njagala ekyapa nze ndabye nnyo abayimbi z'omuyimbi munsi gwe nali sirabangako yali mukiseera Segamwenge namuleme nga 31 ogw'omusanvu
226 bishatu ne gajenza atakula ba kunyoma era nazino okuva bwe yatandika paka yalekeraawo ngozina mazina gonna genninawo getwaina gonna genninawo anayagalani alinde mnatero madiriza ngenda kuba so kalido ona jakata fenga 10 kakati mzee magala nga tuwaone wali twogera kwebyo wawulira ke byagune lwaki abantu we baawukana abadde baagalanye bwe mwayogerera mu namafuukuule wabi bigenda maaso balina ewa Bbule n'omukyala Bbule yani tawani gabyero Bbule gabo dyero Bbule wani yaga nti nze mwogezi wa family yaabwe kyetaagisa kujja mu kamera nga mwawukanye n'abantu nze bwe sinaba nagwenjawukana naye anti waloga mzee bagala buzugo oli mulogo anti kyenkugamba sijja kwogerera maka ga mwami Bbule na mukyala we yawasasimanyi ate nze njagala tumanye buli muntu aba n'ebizibu byate ffe bwe tubifuula emboozi kibi nze sijja bifuula mboozi ebizibu by'omuntu era sijja binyumya afagala woleza Bbule tuli timboy kyo oba muri bali kyalo Bbule kyali waffe era tumusaasirako ntemwandi muyeyeza ale muyeyaki anti era lwaki bw'ojja n'obimanyi senga tetuwanyeeko baade bagala okulya kino ffe nga bamusudde mu nnyanja y'omunnyo tetwakulwanalwanako waneeno nze sibirimu nze noolaba nze gye nina famire nja kwogera ku yange saagala kuyingira famire z'abantu twogere ku Naaba Nankinga Nabatanzi Nankinga Nakitende Buzalenge Navubya awo Buzalenge linnya nalyo Buzalenge tegeeza obujjo obungi Buzalenge ngamanya gawa abaana bo nayenza okwogera ku famire y'omuntu nange naaba abantu mubalaba lwakuba mu mikwano gyammwe tetwandogedde ku famire z'abantu be bamanyi abantu balina ebizibu nange kennyini nentandika kweyogerako omanyi nti malako omwaka nga ntandise kwogera ng'ennaku z'omwezi bweziti banzaala naku bweziti twagenda eginti kati nze kankubuulire n'ennyumya ebbanga lye namala ekikonge n'emikyana ate oleka ekikonge ate ng'okolayo ki jjajja wange bwe baali bamuzaala ewa Haji ewa jjajja taata waffe Zakariya Kakonge nga tubeera mu nju ya jjajja Kyejje Eriyaabu Musoke mwanyina wa jjajja wange ne tuvaamu ne tuzimba ekyemmange enju ey'essanja n'ebyayi kati ne bwe ntandika kunyumya ebyo nga siyingiridde famire z'abantu nejjajjaawo nga mutula mu byayi nga tukozesa nga okuma omuliro tukozesa nfuuzi n'akakoma enfuuzi n'akakoma nga bye tukumisa omuliro okunywa sukaali nga ngenda ne ntikka emmotoka y'ebikajjo ne bampa olusekese lw'ebikajjo bye tusekula ne tunywa caayi nga sukaali okunyulya omuceere nga tusekula kasooli akati nze ne bwe ntandika kwogera ebyo malako guno omwaka asingiridde famire sasa obwavu mzee magala bwabaluma nnyo ffe nga n'abaavu bamanyi tuli baavu ffe nga n'abaavu batwogerako ng'abaavu nga n'abaavu abayita baavu obona obeera bwavu obwaddala ffe twali ebikoola bya muwogo ng'enva ne tuli ebyakamula n'ensomba awooma somba kyeki ebikoola bya muwogo bamutasomba awooma ekikuliisa bino n'obirekayo ewammwe kiki ekikuliisa bino bye tuva okulya n'otulya bikoola bya muwogo biwooma kiki nze mbyaga ebikoola bya muwogo oyo sombe olaba sendi nakwegisendi yantuma essunsa sendi yange yakoma okulya essunsa mu 7:5 naali ntuma ku kinankani kyakazi kapo kati ffe bannakyalo mwe tulowoozeza nti ab'ekibuga bakakasa munnange nga ndino gakabeera ka guliini kalamba akessunsa ojja ku front page noonye Uncle Edison era ngamba nja kulitwala teyaddamu wadde okunkubira essimu wadde okunnyiga era bwe twava ku kivulu ne ndiwa abaana bange mulitwala kati essunsa alyo Uncle Edison kime essunsa alyo akati
olaba kati ye sendi mutuufu nali munnakyala ayagala oteeka omukwano ku munnakibuga nze kirayo empafu nze njagala mpafu sijja bireeta bantu b'e Kampala temutwaga ne bannange sendi yankole abantu b'e Kampala bavumula bannange bakuwumula akatijjo oba tebamujjukiza jjuka bwe yavaawo twagenda mu gavana ate ffe ab'ekyalo tulina akaako obuntu ako ka humanity okateeka kwatakawuliranga nako nga talinaamu feelingi zo zonna nti magala namutuma essunsa niwayita omwezi mulamba ne mugani nontuma essunsa kazi nakutuma essunsa naseesa galubindi muzeeyi magala bannaye muzeeyi magala nze ebintu byendabidde mu nsi muno bisinga byendidde nendabye ebintu ebitakkirizika Mukama nampaamu omukisa nembiyiga neŋŋamba kino kiba bwe kiti na kino kiba bwe kiti nedda nga nze sibimanyi nga nze manyi abantu bye bagamba baba bakakasa so ng'oli nze empafu nzaagala ndi serious nja sijja zinoonya nabaga njira ku mpafu ezeeruweeru amanyi manya okufumba empafu ntimanyi kati ndeetera bwe wayiga byaki byotolina byozijja ewaka waliwo omuwafu ewaka temwogo bazikaanira ennaku zino alekika guli waka naye kati era tenatuuka mubanga nga baagibasedda naawe genda oziguumiika wali batoobange naye gwe abantu b'ettawuni mbaagala mutumalamu amaalo naye gwe tebakubbanga tebakuferangako tebakubbanga tebakuferangako ninziba eki nga siina ssente omufere afere ayina ate nga tebamufera togenda kunfera ki kabe mukazi akuula ayina nakakati nze ogenda kunkuula ki naye muzeeyi magala osofuna abakazi abakukuula kwegyo emyaka nomala okwana omukazi atali guleediyo maama ng'omunoonya mukakasa anti olina sooka mulimba by'olina nga tonnabifuna kale omulimba essente ennyingi ennyo z'olina abo abakazi ab'okumala okunnyonnyola by'okola akwagale munnange nno tondaba nze ntuula ne Salome nga ye takulabanga takuwuliranga nako Salome yaluwa oyo ate kasuku nali muwuliddeko ate gundi anti bambi mbabbize nnyo kaleko kati otandika okwana abo abakazi ab'okunnyonnyola nazimba n'ennyumba nno ssebo sipangisa tofuna bantu bwe batyo nga bakwogerera bakubba nze nalina muwala wange omusajja n'amukwana n'angamba kojja akasajja kabi nenzirayo ne mugamba ga tomunnyonnyodde nti nkola kuloole nenzirayo nga nange mbadde nkyerabidde namugamba akola kuloole nambuuza gwo ngamba yagame kuba yantumwamu nemugamba agenda omugamba akola kuloole nange nenzijukira yali etikka mwayi yo PX 175 namunula lanchi ali ozimanyi ezo zafuluma 89 abantu ne bazifuna 9 kati ng'akwana omuwala kati tumukwana agaana omuwala yekyanze angamba ddayo omugambe ayambuuza tomubulidde nti nkola kuloole nengamba ate naye nenkajjukira badde sikoogedde nenzira nemugamba sokolera obadde kiriawo oba kyamenyeka kugulu balonda kirunde nakyo kyeka neyisa erimu lyaziba wala tekitulaba lino lyafa lino kaba kitaba kyekyo mpa abaana mpa abaana kyeka kigana kufa tesoboladde okutambula nenkubuulira teri mu nsi kitalina nnaku kati tufulaba ekinyonyi ekyo ekyekintu kijira abaami ne kikaaba kifuna obuyambi kigenda kufiiraawo kirina abaana n'abazadde ne bwe babonaabona abaana balinze mu tannakomawo abaana balinze maama tanyanya twaki tokubaganya kiwa ebyokulya tolina kiwa byakulya kwamenyeko kiraba
Kwani okulate kirabo. N'abantu bwe batyo ozaala abaana. Naku nekulumira omungasa. Jjajja wange bw'atyo bwe yabonaabona ng'alina abaana 3 nga teryamufaako. Akateeka n'okulate kirabo. Okiraba? Ensi bw'etyo kale bana. Ensi bw'etyo. Naffe tukwatako. Ne jjajja wange bw'atyo bwe yabonaabona alina abaana 3. Ne jjajja wange agenda okufa. Oli haji ono agenze kunoona mmotoka. Simanyi kagenze ku bibye. Jjajja wange yabonaabona alina abaana 3. Nolwaki abantu bamuyamba? Kati kyekinyonyi ekyo. Era nze nalabako ku bantu abo bonaabonanga n'okuzaala baazaala. Nze taata wange asobola okuba yali mwavu. Nembuuza lwaki teyajjanga n'atutemera lumonde. Wadde yali mwavu. Ssenga wange Zulayika Namakula yali mwavu. Lwaki teyajjanga n'akoolera nnyina lumonde kale gwe tutemye. Taata wange Kalyowa oyo nno yatulabirirako emyaka nga 2. Taata wange oyo Kalyowa nali nagenda kukola bijjabyo naye abaana be bambula beewulira. Yamusikira bamuta Stefano Kalyowa bagamba yeewulira nnyo. Tayagala kumanya bantu balala. Naye taata wange oyo Kalyowa bambi yatubeererawo ku baana ba jjajja gwe nalaba. Ne ono wange kitange. Taata naye omunyako obusungu. Taata wo? Omusungu atonda bwaki ku taata? Byanzaalira mu nsobi n'agikuumanga era ndaba ndiwo mu nsobi. Yalina abakyala abalala? Taata wange yazaala mu bakyala 2 naye yawasa omukyala omu ate. Lwaki ogamba bakuzaalira mu nsobi? Nze bwe ndowooza taata wange yanzaala alina emyaka 18. Naye nti era bw'okula tandika otegeera nti oyo mwana wange. Nze taata wange olunaku lwe yanjagala ng'abuze ennaku 2 afe. Yanjagala abuze ennaku 2 afe. Era n'afa. Kati gwamusonyiwa? Nze taata wange namusonyiwa. Kuba ne bwe nali ngenda wasa nasooka kumwabiza lumbe. Kati njagala ky'oba okola ne ku maama. Maama naye omusonyiwe. Tugende tumunoonye maganja awo. Ali Nansana. Tugende tunoonye maama muzeeyi Magala. Anti singa ye yannoonya maama wajjira muwe ennyumba janjabi. Bw'aba alina omusajja gy'abeera muweerezanga sukaali nga yannoonyeza. Nze ekyokumunoonya. Togala kunoonya maama wo? Tolaba mu bwavu bwe ndiko n'ompa $5 million ndiza kunoonya maama. Sisobola. Musema toliranga nsonga lwaki abasuulawo nga muli bato? Njimanyi teyatusuulawo bangi ndi omu. Lwaki yakusuulawo ng'oli muto? Njimanyi. Bugabirizi bwali buweddewo? Olubuto yaluwa abasajja 2. Maama wo? Bwe yanza. Kati yaluwa n'omu bwe yanzaala nenfaanana ate gw'ataalugamba. Ye taata wange. Yali apulayinze lwa musajja mulala? Nnyinimu. Maama wange yali azze kusomera waka. Taata wange azze kukyalira mwannyina. Nnyinimu n'ayagala omuwala azze okusoma. Oyo mugambe ndi ku seeti. Nnyini maka n'ayagala? Ayagala omuwala? Taata okumbe naye ate? Naye bali myaka gyegimu naye muvubuka? Ani? Taata wange nani? Taata wo yali myaka gyegimu n'oli? Nnyini maka? Nnyini maka yalina emyaka 9. Bo bamuzaala 18. Yamuzaala 1898. Myaka 9 nga tayagala ono omwana asoma? Anti yali musiraamu. Nayagala omwana wa myaka 15. Namusinga emyaka 63. Kati omwana akkiriza ng'obba naye? Tolaba bawasanga wa 14 ate waliwo neyawasa ow'omukaaga. Olaba nze n'omukazi gwe nsinga emyaka 10 simwagala.
Kale 10 mwagala Yohana. Wensinge 15. Hai manzi zintu ya mama. Binu mamba nyagala mama bigwe ebyo omusanyu se mutwale kebwe kuumula. Ebweruwa. Agenda kuumula. Umula? Okuumula oba umula? Emeka. Wali yoki? Abe ku nyumba ya Allah. Ndaje yagizimba kuno. Kuno kwote kuli ku bantu be. Era agizimba eri wala. Mzee magala kwa ne bizibu yondetera. Esta yafeweze. Turange business mzee yora ganda bayo mzee magala. Mugambo je Allah yazimba eri. Yazimba nazimba eri. Obo bana bo bukusa. Nazimba bawala bo kanga aba America bali wa Germany Abafirika. Yani genze wazi sasanya tutegeera ddala zizibu aba yali anonya bwenkanya. Mani abazimba ekintu kyawe. Nga buli continent eri mukaba. Mu Africa wali. Uva mu Africa naona kuyenda America. Baba ya Sudani. Abantu batufulira ddala bawewe. Abantu bano badala balabira ddala nga tetulina amuwadde akatoola. Yagisula mu ddi nga ate batugamba abeera mu ggulu. Ye yali azimba yaki. Yali alina okujjako kuno. Nga mwana asula. Nange Katemba ali mu ddiini. Ayo osanga ng'omuntu naye muntu mukulu. Naye nga naye akakasa Katonda bw'alina ennyumba ku nsi. Abantu ndowooza baalabira ddala ng'ensi yajula abantu babuyabuya. Singa sirabangako yatuukayo n'afuna bizibu bisingana byaffe batamanyi weeri. Ate Mungu abagezesa. Kale. Mungu ageza tagezesa. Abageza abintaaso gendayo. Binnume nga sina kyenja kwekwasa ekyo kiggwe. Naye ko ligenda mu ddwaliro ojja kaaba. Nga nkabira ki? Bajja kugatodda ku munnyo todda ku sukaali. Ng'abaŋŋamba ewaabwe tebalina bijja. Omanyi njagala nnyo ŋŋamba ekitta nga ye tafiirwa. Oye nakanga. Katondaga abajjajjaabo bana. Oba kwazaala kitaawo n'amuzaala. Bayinza bafa natural death. Kati nze kanfe bino. Natural death omanyi emyaka kwetandikira. Singa 75. Singa ndaga eyafiira kwana abeera ampa nsonga ki. Ate emmotoka gwe yatomera. Abantu ekyabalimu otegeera okufa tebakwewala. Kubakuze. Mataba kyomukeya service egaba eddagala liwonya ensimbu, omwenge, amayirungi n'enjaga. Tuli ku simu 0774 790 120 ya WhatsApp eri 0708 247 260. Ssaabasajja Kabaka awangaale.